kifu naawe tewasituka kuwadde ekyo kifu kati nga nsituka ndagawa ogenda omubongeeko nga so nze ndi president omulonde ate ali active okitegeera and I'm serving and my term nze mukulembera bw'aba as far as akyafuluma music nze president wate nze musitukire ku ddiiro ki oli president wa party nze ndi wa industry mwakolera ani alina ositukira munne omwali gwe yali afugaawo ani balira byenkugamba no byaddala mwe tumbitwala nga comment byaddala thank you banayimba gulito Eddy Kenzo olunaku olwaleero atuyise tube abeeko ebigambo byatubuulira ku biki ebigenda maaso mu ggwanga bange mwe muneetaaga anti naye tugenda kwetaaga nga naawe era okwetaaga so kakati olunaku olwaleero omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform tujja tandika n'ebyaffe ayina ebigambo byayogeddeko eri bannayuganda ku kitebe eri ekya NUP nga mu byonna ensonga zayogeddeko zibadde nnyingi naye ffe tujja kwogera ku ezo ze tulowooza nti ziri inline naawe ng'omukulembeze wa federation twasooka ne tuwuliranga mu ŋŋambo nga batugamba waliwo ssente ezijja obuwumbi 18 bwe twasooka okumanya okumaliriza empapula z'amawulire ne ziwandiika obuwumbi 13 tubadde tuli awo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Bobi Wine Robert Kyagulanyi Center n'atugamba buli obuwumbi 3 ze baabawadde ng'abayimbi pulezidenti w'eggwanga lino ye yabawadde ssente ezo naye zino ssente ekisooka babagulirira musirike kuba bategeera amaanyi ge mulina ekyokubiri mwalidde eddwaliro ddamba ne mulimalawo kiruddu eriwo emusinga kati twafunyemu eyokubiri n'akasente k'omuwi w'omusolo konna mwakalidde awo we twagala okutandikira Eddy Kenzo Federation lwaki mwazze kulya ssente z'abawi ba musolo? First and foremost nsanyiza obbalaba ngenda ku addressing oba okuddamu ebibuuzo ebyo nga omukulembeze wa UNMF so singa Eddy Kenzo owe ku stage naye kati nzijanga mukulembeze mu music ate ka video nakalabye na wano bakuddamu sobole okunotinga ebigambo ebyo bulungi. It is about music and musicians. So kinkakatako okuvaayo nembaako kyenjogera on that. Kibuuzo kyekisooka obuwumbi 30 Bobi Wine bwayogerako tuyinza okuba tabudirectize kumwe aba federation naye Bobi ayogera ku buwumbi 30 n'agamba nti ekisooka mwasooka ne mugamba twawule politics mu ndongo. Little did we know nti ye yali yafuuka that threat nga ye Bobi Wine kati namwe abayimbi bategeera amaanyi gammwe muliko nate mwe mugezaako okulwanyisa ekyo ekintu nti mulaba reality tekisobola kubeerawo temusobola kwawula politics mu music. Emabegaawo Eddy oyinza okuba oli omu ku abo abantu kati abatandise okukkiriza nti politics mu music mwali. What is your say right now oluvannyuma lwa Bobi Wine okwogera ebyo? First and foremost kyenyinza okwogera kiri kimu. Bobi alina okufuna research team entuufu etagenda more wrong information. You understand? Between me and you supplementary yakayita alina ababaka mu parliament naye nyinyize musubira okuba nti ali ku ground yandirabye senemekeza ayise mu supplementary. You understand? Supplementary biki ebyayitiddemu ebikwatagana n'eggwanga eddamba kuba position mwali okuvuganya entebe alina okubanga alina knowledge mungi nnyo. Kibi nnyo okubeera omuntu ali ku level ngeyo kubanga tali knowledgeable ku bintu ebimu ate ebiri important. Like for example omuntu addeyo n'awulira nti nno biliyoni 3 okitegeera yakitwala nti biliyoni 3 naye nga mazima si kituufu teri biliyoni 3 zayisiddwa era tezinaweebwa bayimbi kujjako nga ye alina byamanyifu byetutakola ki byetutamanyi. Ekyokubiri kyennyina okumusaba nti bino byonna ebyobufuzi nga bikyaliwo kwagala okukola kino nakiri. I understand Bobi has to mobilize. He wants as many numbers as possible to do what he does oba okusupportinga cause ye naye asooka ayagale Uganda ne Uganda asooka ajagale Uganda ng'eggwanga oba okitegeera kubanga Uganda as a country has nothing to do with their interests. Ono ayagala kubeera president, ono ayagala kubeera vice, ono ayagala kubeera biki. Uganda's interest tezimanyi as a country. You understand?
asooka alumirirwe eggwanga. Bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala otandika okutambuzako ku interests ez'eggwanga. So seeza interest ezizo ng'omuntu tyanjagala genda mu ntebe so kanjogere ekyo ekiyinza okunyiiza abanyanyambako genda mu ntebe, wabula otandika okukola ebintu ebituufu. Ekituufu kyeki? Nze ngamba bwati bwe yandibadde alaba ebintu bino. First and foremost, ebbanga Bobi lyamala ng'ali mu parliament emyaka egi teyayogera ku music, oba yayogerako naye zisaamulabako ng'addressinga ensonga za music zonna. Okitegeera ebbanga lyonna lyeyakubira laale ku presidential saamulabako nga presidential candidate ng'ayogera ku music, naye olwaleero mulaba ng'ayogera ku copyright. Copyright yakamala mu corridor yafuluma eriwo eri ebaddewo bagiyisa 2006. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu abadde mu music business all that long abadde takimanyi mbu teriwo amendment ya copyright ro. Digital yakamalawo 10 years. I think ayina idea nti tewabaddewo the amendment to put in digital in copyright ro. Takyogerangako, tiyakyogerako mu parliament, tiyakyogerako ku campaign ze. Oba okitegeera naye olwaleero azze n'atangaza eggwanga nga bwe kiri very important. Feno twavaayo ne twekolamu omulimu kuba tukuze, luli twali bato ne tugamba no, we cannot let things be like this. Katulwana okulaba nga tubitereeza ne tuvaayo ne twenyigiramu ne tukola federation. Okitegeera ne bannaffe ne tukola associations ne tutandika okubanga tukola ki tu addressing ensonga zino. Bw'oba ogenda okujja mu lutalo nga luno otandika okwebuuza ebibuuzo bingi because this is a struggle. Lwaki copyright ebadde teyita? Bantu badde tebakimanyiiko. Kiva ku kinti industry eri mu state mweri. Olwaliro omuyimbi yasigaza avenue mu ka stage wokka we tulya ate nako ne bakabigiko omusolo oguwulira simanyi 18% simanyi biki mubibuulira bakyajinga ticket per ticket. Kakati ntutandika ogamba how do we come in okusobola okutaasa eggwanga si ffeffeka individually wabula okutaasa Uganda industry. You understand? Olwo nno kiva mu kulumirirwa eggwanga n'otandika obutetunuulira ng'omuwabula ng'otunuulira eggwanga lyonna. Bwe tutunuulira eggwanga tutunuulira industry omwana n'omuzzukulu awo oba otunuulidde Uganda. Oba okitegeera tudde tuvudde tukoze federation tutaddemu requests yaffe okulaba nti tufuna copyright ro. Olina okunoonya engeri gy'ogenda okwatakengamu mu struggle. Ne tugamba no, instead of okusooka ogenda mu kkubo okwekalakasa n'okwogera ebingi, atusooke tutambulire mu negotiations, tusooke tuyingire offices ez'enjawulo zekikwatako tubabuulire ensonga eno era tubabuulire twetaaga copyright amendment urgently. You understand? Ekintu ekyo tutandika okukikola. Bwe twatandika okukikola yavaayo n'agamba mbuffe tuvuddeyo tukola bino tugenda tuli babbeega. Nga tamaze kukola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya. Okitegeera kyeka yali ayagala tuveeyo twekasuke ku nguudo twekalakase tuyombe naye nga tetwalinawo option aka negotiations. Do you understand? So we first negotiated before nga tonagenda mu kwekalakasa osooka mu kuteesa bwe kugaana n'olyokodawa. So fene tutandikira mu kuteesa era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyright ro by either this very month or next month in the first weeks egenda kuba eyise according to kunze information gye nyina. Era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB nammwe mbayise musobola okujja ne mubaayo. Tugenda kubanga Attorney General n'abakulu aba reform and URSB batuyitiramu mu research gwe bakoze nakyo ekyetaagisa olunaku olw'enkya. Remember last consultations twazimala eza bakola tour eggwanga lyonna n'eza Kampala twazimala era mwazimanya. You understand? Si kya copyright yo kitambula buki si kibuubo ekyakimanyi oba takimanyi kuba ate ye bw'abadde akireeta alazembu kyetaagisa naye tekiriiwo era tekyatuweebeddwa baatuwadde ssente ekintu ekikyamu. You understand? Ekyokubiri nzija ku ssente. You understand? Olwaleero bannayuganda abayimbi kuba yadaga ssente z'abannayuganda bw'ojjaffe tuli banna Kenya. You understand? Naffe tuli bannayuganda ssibu. Ekyokubiri ffe tusupporting omuntu asinga okusasula omusolo ye breweries. Abantu banywa bazina. Owokubiri ye wa telecoms tuba supportinga ne music waffe abantu okuba nti badownloadinga bakola biki be basinga okusasula omusolo abokubiri. Ekyokusatu
we are the second employee after construction. Fe tusinga okuemployinga abantu abangi. Bwe nkola ekivulu ono atunze kano ono wa poster mubimanyi sijagena mu details. All that is on record. What does that mean? We deserve a support from the government. But abayimbi baze mu production bademba producing so that we generate more income and taxi. Okitegeera ne tugatta ku economy. Onfuna bulungi. Ekyokulala kibadde kyaki kya kuvaayo nagamba beggars bwati ekintu ekyo yandikikomeza. We are not begging for anything. Sente eza support abayimbi zabasaba. It is not for individuals mbono bamoya adduka agende. Okitegeera. The money is supposed to be for artist circle. Artist circle. Circle is like a bank. Ojjane weewola noddayo n'ogenda n'okozesa emirimu gyo ng'abantu bonna bwe bakola eyo, then nozampola n'omwana omulala najja n'omulala alijja n'omulala alijja. This circle is here to stay for so many years to come. Circle Eddy Kenzo nti bamwokyeza ayise wali adduse. Ebintu bino njagala mbiputing right on record. Tubimanye muddeyo muŋŋambire muganda wange Bobi nti politics amukole kubanga kati yavaayo ali mu active politics. Naye amukolere ku research omutuufu ate amukolere ku mutindo gw'eggwanga ng'alumirirwa Uganda kubanga Uganda ne politics bibiri byaki bw'abanga biddala kituufu alumirirwa banna Uganda aleme kutambuza propaganda. Simanyi oba aba research team ye bamuwa ebifu. Okitegeera naye nze kyenkugamba ekyo ekisoose nkugambye sente abayimbi ze basaba za sako mu supplementary bayise bilioni 13 ezitannaba nakutuuka. Okitegeera bulungi muganda wange ezitannaba nakola ki, and it is for sako and artist groups structures okwetereza ti abayimbi luli tebabadde na bibiina babadde disorganized buli omu agamba tebali wano tebali wali. Olwaleero balina okuba ne office nfuna bulungi balina okubeera n'obukulembeze ku buli kitundu okusobola okukiikirira abayimbi baayo wadde bayimba ku mikolo okusobola okusapootinga ng'eggwanga. Onfuna bulungi mukwano gwange. Naye bw'aba akyogera kiraga mbu abayimbi bagenda buli omu akwata ekiveera adduke. Don't bring it like that because that's not how it is. Ebintu bino byogere mu butuufu bwabyo akalulu abanaako bajja kukuwa tekyetaagisa kuteeka ku bantu propaganda na malisi. You understand? Ate tekikwetaagisa kusiga bukyayi kukyayisa abantu gweosobole okuyitawo naye nga balala obalese baliwa wansi bali ku ttaka. Nze ekyokuba nti nno Bobi akola omulimu gwe nga munnabyabufuzi simunenya agukola agende mu maaso. Oba okitegeera he has a right. Okitegeera ate abantu bangi balina ebibanyiga bakiikirira nga mu butuufu balina ensonga zaabwe, so bw'aba avuddeyo okuboogerera aboogerere bulungi. Okitegeera mukwano gwange tekitegeeza mbu fe atuleke nga atukubye ebigo yagende. Bw'agamba ebikwatagana ne ssente NUP efuna ssente nnyingi nnyo nammwe mukimanyi. Buli muntu yenna ali yakimanyi NUP efuna ssente buli mwaka ate okuva mu gavumenti. Onfuna bulungi ye aziteekawo ayinza otuwa ku accountability. Yali azimbye akasomero eyo b'eddwaliro nga bw'abyogerako. Oba okitegeera ebintu bino njala to be taking a right. Me I'm not trying to simugezaako mu attacking, but I'm speaking as a president of Uganda National Musicians Federation. I have to defend my institution. Okay. Kakati Eddy mu statement zo mulimu ekyogaa nti yeetaaga research team emuwa information. Yeah, kubanga byayogera bifu. Bobi Wine tumulabanga nze naawe tukkiriza nti ayikyalina amaanyi mu ndonge mu entertainment yensonga lwaki nti ne bw'aba alina statement gy'akoze ogiraba ng'ekaringa water. Now the question is Uganda National Musician Federation mwali muteekinzeeko step at least okumuinvitinga okujja okubaawo oba mubadde temukikola? Yeah, natumaako ne wano muganda wange Hildaman yajjako wano ne batukolako interview mujjukira nimutuma nimugamba oluganda bw'abanga eyo gyali ali wali information agifuna bubi muyise muinvitinze tufune meeting tumubuulire ebintu bino ng'omuyimbi kubanga abayimbi bano wano bajjawo teri amugaana kujjawo olugi lugule. Oba ekitegeera ajje tumubuulire ebintu bino abimanye bulungi nga tawulirira wala.
instead of ogenda eyo natandika okuteeka ebigambo mu bawagizi baffe bawagizi be ninaffe baffe nze nyina abawagizi ba NUP abampagira bangi nnyo abamutambula naye ku baana bembeera nabo kuliko abamuwagira okitegeera kakati bamuwulira batya nga yogera ebyo nga tebasiiba nanga information entuufu bagimanyi abatabaliddemu olukwe. Lwaki ekintu kino ekyokulowooza nti sente zibadde zigenda okujja ng'oggyeko kugamba Bobi Wine naye ne mu bantu abalala kibadde kisatulatinze nnyo nti munyago kuba kyekigambo yettamu entuufu gyakozeseza. Kati nze kankunnyonnyole kankukikuddiremu oba tokitegedde. That money is for the circle banka y'aba artist. Kuba si buli muntu nti alina ebyapa by'amataka, but people have to produce music. Okyegedde omuntu ajja neyeewolayo n'agenda n'akozesa n'akomyawo ekyo nno kigenda kuyamba n'omwana alijja mu myaka. Just fe kye tulina okukola ku managinga sako okubeerawo nga buli kaseera tugirondera obukulembeze obutuufu so that yekulaakulana good investment what so that he can stay for so long. Naawe omwana wo gw'ozadde bw'aliyimba asobola otandikira awo n'ajja neyeewolayo in an artistic way as an artist. Okitegeera bulungi mukwano gwange kyo nno bwe kiri mu bulambuulukufu bwakyo. It has nothing to do mbuna era bw'ogenda ku supplementary bayisiza billion 13 for artist circle and its structures. The circle bayimbi kyabagenda okukwalifyinga okufuna kasente kano waliwo omuyimbi buli muyimbi kasita oba nga oyimbye okitegeera olina works zo ziyingiza kasente osobola ogenda wali n'okola ne bakusasula kitegeeza okkirizibwa okujja neweewola nozaamu then nozampola oyo aba akwalifyinga as long as music we gyali ku YouTube gyali ku online platforms amanyikiddwa alina videos aperforminga abantu bamumanyi agenda kubeera ne recommendation okujja kuva mu association zino twazitwalira ddala mpaka ku byalo okitegeera sub regions Greater Busoga mulina Greater Ankole balina Bukedia Karamoja Akyolirango Kampala Greater Kampala nayo mweri ng'otaddeko ne sub regions Wakiso Makindye Nakawa Kawempe buli bwamu kibunna buli bwamu okulaba nti buli muntu abeera beneficiary. It has nothing to do with politics. There is no politics here. Okitegeera so njagala Bobi ayagala eggwanga lino bw'aba agambye nti alyagala namuwulirako lidumu sandi agadde bingiramu kubadde byabufuzi ebyo ng'agamba nti abagala okuwa Uganda obuyambi babuleke okitegeera instead of gamuleete then n'asaba accountability so that abantu ba benefit yabaga mubireke kati ne wano mu music byaleese okitegeera njabayimbi temulina kubawa ssente mulina kubawa copyright egenda kuyita nene ka capital mulina okukabawa kubanga be basupporting abasinga osasula omusolo ekyo kiri ne record sirimba omwenge ababuluwalizi basinga osasula omusolo ngo bagatidde wamu we support them teri muntu anywa nga tazinyemu abatelekoze tuba supporting ne music for downloads and what and data okitegeera we are the second employee after construction music employing abantu bangi don't we deserve a support bannange kino kyetaaga kubeera politics you understand nze nno saagala nnyo okwogera ku nsonga za Bobi kubanga ziri bya politics biri sensitive era muleka simwogerako naye bw'ayogera ku music mba nyina okuvaayo kuba nze nkulembera music as we speak. Okay. Still erinnya lyo libadde mu line emabegaawo King Saha akoze ekivvulu ogenzeyo mulaga support Bobi Wine naye abaddeyo the rumor has it ogezaako okusituka ogenda omubongako eggaali ya Bobi ekulemesa era olisimwemu dirisa sente NUP zeefuna zisobola ozimba amasomero kuba tazifuna buli mwaka okuva lwe yajja bailen saayingira nnyo mu byabufuzi okitegeera kanjogere ku bya music temuntwalayo ekyo olowooza lwaki buli we mubeera mugenda okufuna ssente ng'omukulu avaayo ayogera anti nze byebinnuma ayagale ensi ye ayagale ffe atuwagale naffe tuli banne okitegeera kuba naffe tumwagala by the way naffe tumwagala naye simanyi lwaki yayagala otwagala we are Ugandans bro bwagamba ekigambo bannayuganda ffe tuli baawa okitegeera ensonga zino sandagale tuzigende nawala kasita ava addressed mbabuulidde amazima
bwe mubanga temutegedde muzire mugumu neyanziza nedda just katono nnyo okututangazaamu mwe ng'abayimbi ng'ogyeko omwagala capital bwe tudda sigamba nti twagala we deserve the capital. Don't we deserve it, bro? My brother kankudiremu. We support the biggest taxpayers. The breweries are number one. Abantu tebanywanga bwe bazina. Don't we support them? Don't we support the telecos? You understand? Don't we employ many people? Are we not the second employer after construction? Don't we support the support? Don't we deserve the support from the government? Really? Not in those but for infrastructure wise, auditoriums, music theater, studio, okitegera ebyo byonna, music schools, bro. Bino ebintu mulame birabira ku small scale with this heart of omuntu okubeera nga ali biased. Remove bias. Let us go with the reality and facts. We say that, bro. We are going to politics until when? This is our country, my brother. Use this platform as a journalist to promote it and love your country. Speak the truth. Jam politics, brother. Bobi Wine byalwanirira bye bino kula nti ensi ekula okiriza byalwanirira. Bro, ayina ensonga zentuufu. Si ekyo naawe kikiriza. Kati ezaffe lwaki tazitunulamu? Ayina ensonga ze naye nga gye ziri ntuufu era ne tukkiriza. Era tetumukubangako mayinja n'ejjo nabadde naye namuvumyeko. Okitegera? Teri saagala tuddemu olwo kusinza kusituka nayo genda nga nzungira ku bantu abatampise. Okitegera? Okitegera? Bye nkugamba bituufu. Ensonga za music gwe tokimanyi nti bwe tuba tugenda okuyimba wano stage ya Chameleone enkuba yagitwala tokimanyi. Senga twali tulina arena ng'eri covered enkuba yandimukoze ekintu ekyo. Omuntu amaze emyezi 8 alanga show ataddemu billion oba million 3 enkuba ezeetutte stage. Do you know what that mean? Okimanya omuntu ayinza n'okufa era Chameleone mugumu. Omuntu olangidde show emyezi 8 enkuba ezeegikubye. Abantu bangi bagenze ku macupa wana abayimbi bangi badduka bagenda na Bulaya amabanja gabamalawo. Mwami Seba tatambulira ku boda ne banne lw'amabanja. Bamanirenda basika ebintu byabo abantu tebakyalina mayumba. Are we not fighting for the right cause? Era katuti kamu lumu yayogera ko nga stage yakagwana gamba nti empewo tegenda kujja kutuka. Kati bye nkugamba yoyo omuntu gwe muliko ama tugende mu maaso n'ebitegerekeka anja kunyigira bwerere. Alabika yatukyawa naye boy wanditwagadde kuba naffe tukwagala oli muganda waffe. Jamu n'ebyobufuzi mu music kuba wagano mulwanirira ffe tumusobodde mulwanirira. Leka tumulwanirire. Leka tulwanirire music kuba abantu bali bubi. Bayimbi bali bubi. Okitegera? Studios info abantu batuyiseeka ba Nigeria bali n'Abatanzania bali mu Twitter ka abantu bali mu kugenda. Leka tuogere ne government to negotiating nayo eyambe industry. Tutereze studios mix master music schools tuyigiriza abaana abajja music bajenga badde ya more professional even more than us. You understand? Leka tuzimbe auditoriums. Leka tuzimbe zi theater eziri 3 days zigenda okunyumisa omuntu ajje mu shonga it is worth it. Ebyo bituogera ko bannange mujje politics mu music. Si bubi. Tunasirikanga busirisi ne tutavaayo. Kintu kino kigenda kweyongera kuba kibi. By the way, sibi akusaaga tujje politics mu music. There is no way you cannot collaborate with the government if you want to develop the music industry or anything else. Ne buba bwalimi, ne buba bulunzi, ne biba bya busubuzi, ne kiba ki. You cannot ignore the government. That has nothing to do with politics. Katusoke tuzimbe ebintu bino. Mukama bali babayimbi ne bajja mbuyinza tutandikirewo. Kati tunaba entertaining. How are we going to celebrate them ngale tulina adda akantu konna? Ensonga za music azivemu kuba yagana omulwanirira. Bw'aba yagala lwanirira music ajja twegatteko. Tenga yongera kuyimba buyimbi alina n'akayimba akapya. Kasabunga. Olaba nze kankubuulire. Olaba kankubuulire Brad. Bobi alimbamu. Akola ebyobufuzi ebituufu.
anti ye kyafa ayagala abantu batukyawe kyuvola bateekawo propaganda nti biliyoni 10 even when it is just 13 nga ne 13 tetumanyi tenatuuka wadde wantu wonna oludde abakyayiza abantu oba okitegeera even when we are not even sure yet tekiriyo. Eddy, oyogedde ku kya 13 wetutunira domain zonna eziri mu arts industry kuba bagambe zigenda mu arts mwe mulowooza zino niwe ziba zakwewola waliwo ekigambo arts and artists. yaba artists. It is artists circle. Artists, okay. I believe federation ina mbuuza structures for the artists. Okay, yes, federation ina sako yayo. Yes. Then the woman ina sako yayo. Bro, we are talking, this is the president of UNEMF. I speak in behalf of UNEMF and my affiliates. Tumaliriza, mwebalire ddala mukama ab'omukisa.